Okusinziira ku mulamuzi Simon Byabakama mu kulonda okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January omwaka gwa 2021, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yamayira mu kifo kisooka n'obululu obukadde 6 mu emitwalo 42 mu 898 bw'ebitundu 58 n'obutundu 38 nga yaddira Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obululu obukadde 3 mu emitwalo 61 mu 1437 byebitundu 35 n'omusobyo. Oluvannyuma lwe yali yeesimbyewo ku kifo ky'entebe y'obukulembeze bw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja nga yeemulugunya ku byava mu kulonda, kyaddaaki olunaku lwajjo yawaddeyo ebbaluwa eri omuwandiisi w'ekkooti ensukkulumu ng'ategeeza nga bw'agenda okuwaabira omusango mu kkooti ensukkulumu okwemulugunya ku byavudde mu kulonda. Wadde nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yawaddeyo okulaga kw'okussaayo omusango gwe mu kkooti ensukkulumu ng'obudde buyise, omwogezi w'essiga eddamuzi Jameson Kalemani atangaaza ku nsonga eno. Bwe baba baagala okuteekayo kwawawa kwabwe bakuteekeyo ku mande, kyetusuubira nti bayinza okukola oba tebakikola kiri kubwe, kubanga okuwaayo notisi kitegeeza nti it is automatic that oteekwa kuba nga oteekayo okuwawawako. So kiri kubwe, ffe tuli redde nga kooti, tuli beetegefu. Bwe baba baleese okuwawawa kooti ejja kuba nga weeri, ejja kuba nga ekuteeka mu buwandiike. Okusinziira ku mulamuzi Jameson Kalemani agamba singa omuntu yenna ateekayo ebbaluwa eraga nti waakuleeta omusango mu kkooti eno, tekirinayo kimuweera nkizo singa obudde obw'okuwaabira omusango guno bubeera buweddeyo. Mu mateeka ge tulina kati agavuga presidential petitions gagamba nti okuva ku lunaku Electoral Commission lwerangirira ani yawangudde, ababa baagala okuteekayo emisango gyonna egikwata ku ekyo baba balina ennaku 15 kuva ku lunaku olwo, balina ennaku 15 okulaba nti bateekayo emisango gyabwe. Ennaku ezo bwe ziba ziweddeyo kati awo amateeka gaba gagaddewo. Mu kalulu akaakaggwa wali amu ku baavaayo ne beemulugunya ku ngeri obululu bwakwatibwamu era ng'amu mu kuteekayo emisango gyabwe mu kkooti babadde basaba kkooti okubakkiriza okuddamu okubala obululu buno. Wabula ensonga eno omulamuzi Jameson Kalemani agamba nti kisoboka wadde nga waliwo obukwakkulizo obulina okukolebwa singa omuntu aba waakwagala kkooti esale omusango guno ku ludda lwe. Court recount galina ebintu bingi byegogerako abantu bye batagoberera. Ekyokubeerako gagamba nti bw'oba owaabawo omusango gwa vote recount olina okuba nga otaddeyo, olina okusasula gye bayita security of costs. Abamu bakyerabira ne bataziteekayo ate amateeka gagamba olina okulaba ng'okikola. Waliwo ekirala okugamba nti bw'oba nga bamaze okubala obululu n'olaba nti oyagala baddemu okububala, awo wenyini we badeclaringira nga returning officer ng'amaze okulangirira nti gundi eyawangudde n'obululu bwe buti, ayamuddirako abadde n'obululu bwe buti, n'olaba nti oyagala baddemu okubala, olina okumugambira waawo n'omuwa n'ekiwandiiko nti nze simatidde okubala okwavuddemu, njagala kuddamu obululu buno babubale. Wakati mu kulindirira emisango egyekuusa ku by'okulonda, essiga eddamuzi litaddewo amateeka ag'okugobererwa naddala okwewala ensasanya y'ekirwadde kya COVID-19. Mu kino mulimu abantu okubeera nga bajja batono mu kkooti, eri abo abakwatibwako omusango okubeera nga balina okubeera mu kkooti n'ensonga endala. Twagala kukikola inanodalewe, si bya buli omu ayina phone kudduka n'agenda ngenda kukwata, ayina tujja kubanga tulaba ati ova mu media house ki, kubanga ezo petitions zonna we zibeera tumanyi nti ziteera okuleeta abantu bangi ku kkooti. Abawagizi baagala kulaba kiki ekiriwo. N'ekigendererwa ky'okumalawo okwetuuma kw'emisango mu kkooti, nate akakiiko akavunaanyizibwa ku kulonda abalamuzi kalonza abalamuzi 15 abagenda okuyambako mu kkooti ez'enjawulo okukola ku misango egikwatagana ku kulonda n'emisango emirala. Batuwadde abalamuzi 15 wadde twandibadde twagala abasingako, naye batuwaddeyo abalamuzi 15. Abo abalamuzi bajja kutuyambako omunjeri eno gye tulimu ey'okulaba nti tuwulira emisango gy'obululu. Tujja kuba nga tubadiployinga mu biseera bitono okusinziira ku emisango kkooti ezirina emisango mingi. Nze Namamonde Deborah wano ku kkooti ensukkulumu e Kololo.